bulijjo bwe tubawayo amagezi tugamba nti kati kino na kino ne kino ne tujja nga tubyogerako mu ngeri emu oba endala olunaku lwero kye twagadde okwogerako kyeky'abagenyi abajja nga tufunye emirimu tugenda tukyaza abagenyi ne balwawo nnyo Manya kukyaza omugenyi kyandibadde kibi ate omuntu era okyaza omuntu wajja essaawa yonna n'ayitirako awo ku mulimu n'akulabako naye kati omuntu agenda najja kisinza nenne ku mulimu gw'okola kuba kati nze guno ogwange gwenkola bw'ojja nga ndi ku mulimu toyinza kunfuna ndi ku mpewo ate tunanyumiza akazindalo k'abandi bakama bange nkuteeke mu studio omalemu esi abantu bakulinze okuba nga obaweereza omalemu esi y'abandi kubanga waze ku bagambe nti omanyi nfunye omugenyi n'olwekyo naye kati ate waliwo omugenyi ajja osanga azewa sekuritale bosi waba akyamutuma ebintu ebimu biri confidential mu offices zaffe ezimu ebintu byetukola biba tebirina kumanyibwa bantu b'ebweru kyokka omuntu ali awo omuntu n'akyala n'abaawo omukulu n'alinda mu konti ndooza agenda n'abeerawo omuntu ono n'abuliwo waakolera emirimu gye kakati ate n'okujja ze ate n'anyumya emboozi n'asinga n'abaofiisi yonna n'agisaanikira osanga abantu abamu abaseka abalina enseko ng'ezange ate n'oyagala osuke nnyo oseke kwegamba wenna oluba lugende Tanzania okitegeera ate n'emboozi gye tunyumya oluusi nga si yenyuma oli abuuza bannange ekivumbi ali atya kivumbi kandukuwe bamukwata ne mukagundi olwo baliwa kati olaba omuwafu kati gundi ajja ku bodo ono yani omusajja ono yalwala entunukaso ono yali emuseno mutta abantu bebagerezaako aliwa tomanya yalwala entunuka naye nga agitunuze mutoyi gyatagendangamu naye nga toyiza okukyalo zonna yazigendamu saamu yabatya saamu tewamanya ali munda bamukwatira ku nte nga agikutte oli mu office waggulu yetisse ekyalo kyo bakiwulira emboozi eziriyo bwekikwata bwekubeera abakwata ente bannange namukasa gyali yalwala ekikuubuuko tetumanyi na kikuubuuko kyeki emboozi bannange ng'oweetisse office kyokka wazze kukyalawo Susi, teri kiwonvu, boda ku boda, mu ggwanga lyonna, mu nsi yonna, 89.2 CBS FM, Emmanduso, radio y'abavubuka b'omulembe Omutebi.